Hello, Anyono. Oh. Mukabe? Sure. Vampita Kabako. Mubisera bya future. Sabisubira. Tindibina bakosa. Mbalamusizaako mwenna abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naye nga mbajjukiza nti ate Stage of Kings ate ye show etambuza buli muntu yenna wano e Dubai akannaginagi era nga ennaku z'omwezi 11 n'ennaku z'omwezi nga 12 of course Shimmy events yasazeewo okubanga etukubako mwana mulenzi Kabako abasinga mumumanyi ewamu ne Kididee kigenda kubeera masavu nnyo era nga olunaku olwaleero tusobodde okubanga ate tujja Abu Dhabi era nga tuli mu kafo akamanyikiddwa nga Courtyard by Marriott World Trade Center era nga bbaala eyitibwa Up and Below. Olunaku lwaleero tuli of course ne media ez'enjawulo tuyina Nyondo Media, tuyina Vibes UG, tuyina Josh Likings ewamu ne DX3 Media era nga tukoledde wamu. So tugenda kutandika n'aba Wolf Entertainment era nga olunaku lwaleero basaze okubanga ate begatta mu Shimmy events babere nga ate baleeta abantu bano abantu benga beyozaako ennaku bagenda kutubuuzaako batweyanjulire nate era tutandike ddala awo tumanye lwaki basaze okubanga ate begatta ku Shimmy events okuleeta abantu bano wammanga. Tweyanziza nnyo tweyanzenge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Omar Wolof, the baddest and the roughest of the business, straight out from Abu Dhabi. Bane mwebale kujja media zonna ez'enjawulo okuva Dubai ne Abu Dhabi. Twebaziza nga Wolof Entertainment emugiraba wano. Musajja ono Shimmy events okuva Dubai. Sazeewo najja n'atugamba bannaayo omusajja mulese. Tugamba bane tubadde mu industry nga tusobola tuzaako muyimbi yenna. Tuleetanga muyimbi nga ffe aba Wolof Entertainment. Tusalawo ne twegatta n'omusajja ono nga mupya mu business naye nga Wolof yeebaddewo mbadde mugiraba. Tebadde beeranga hand in hand with all the other promoters. So bannaaye nyongera okubeebaza leero natambuddeko ne ttiimu yange kutandikira eno ono bamuyise Vivi abeerawo wa mobilizers ninawo mukulu Kenny muwabuzi abeerawo buli kimu ne kigenda mu maaso ninawo Wendy have the vibe masters batudde bombiriri namita Nisha of Nisha beauty products. So bannaaye tubeebaza okuba nti musobodde okutuuka mu Abu Dhabi naye nga kitubakuutirako just kiri kimu nti the Stage Kings bagenda kujja mu Up and Below Courtyard by Marriott bagenda kumenya stage. Bali abaana basazeewo bagambye bagenda kumenya stage. Katugenda okugattako n'abayimbi tulina abayimbi ne muno mwebali mu Abu Dhabi mwebali era tujja kubaawo ne betujja okugattawoko within the meantime. Oyo abadde CEO Wolf Entertainment saawa eno akazindalo kagenda kuddira ate Shimmy events. Of course mubona ba promoters abali e Dubai lwaki yasazeewo n'abeera nga ate akola ne Wolf Entertainment. Before that agenda kutubuuzaako nate era addemu asoosowaze ekivulu kinene kigenda mu maaso. Gwe wenna abatane bakumanya kigenda mu maaso bere nga ate okola kingo okimanya kubanga kyengedde. Nsanso okubalaba mwenna aba media ebentambudde nabo ne betusanze eno Nyondo Media, Vibes UG, Josh Likings, DX3 Media, mwenna nsanso okubalaba amanya gange bampita Shimmy events gwe bakazaako eri Adoni Fauzi mu bitiibwa. Bano tuli wantuza Abu Dhabi okubategeeza bannaffe mwenna abali eyo nti tulina bannaffe betwaleeta okujja okutusanyusaamu ng'era bagenda kuva ewaffe okuwaba obwe. Tulina Kabako, tulina Kididee abagenda okubeera wano mu Abu Dhabi nga 12 omwezi guno gwe tulimu nga 11 bagenda kubeera Dubai. Wano tuli kifo kye bayita Courtyard by Marriott bala bagiyita Up and Below we tugenda okubeera. Bannaaye guno muliro kino tekibeerangawo mu UAE okulaba Kabako nga bali ne Kididee ku stage emu tekibeerangawo. It's going to be the first time mugenda laba omuliro. Mwenna abali eyo mugule tiketi zafulumye edda weeziri bino bintu bya ddala. Wolf Entertainment ticket Abu Dhabi zatuuse edda. Togula tiketi nga ojja terina mukono ogwa Wolof oba ogwa Shimmy events.
gula ticketing eriko mukono gwa Hall of Entertainment, gula ticketing eriko mukono gwa Shimmy Events. Ticket togula ticketing teyefananyirizaako wano mwenna aba media abanaye. Ticket zayingiddewo dda mu Abu Dhabi mwe wali. Eno eshow esookedde ddala mu mwaka bukyanga utandika 2023 banaye mujje tweyozeeko ennaku. Bannaffe bangi betwali nabo batulekawo, bangi betwali nabo baddadde wakati basobodde kuba naffe. Bukyanga utandika omwaka tetufunangayo vibe yonna eno esookedde ddala show esookedde ddala mu UAE 2023 ate nga eshow yaffe ng'aba Shimmy Events ko ne ba Hall of Entertainment mu UAE tugenda kikuba tugenda beerawo abaana bonna twabaleese Alanix Dimiyo waali Chemical Kalim abayimbi bangi nnyo mbabulira bera muliro Fayondes abayimbi bagenda kutuuka ennaku z'omwezi nga 10 babeere nga bayingidde dda 11 Dubai tutandike 12 tuyingire wa Abu Dhabi tugenda tukuba wali wonna mbabulira mufune bufunye tiketi zammwe mwebereremu World of Entertainment alongside Shimmy Events. Lwaki Wolf? Wolf manchi nyuma nnyo nobeera nga okoze ne Wolf kubanga mupya natenga mupya nti simu bya music industry era alinganganze naye kenyini mbadde music industry banga dene nnyo abayimbi nga tubabeeramu wano mu UAE naye katwasazeewo nganze ne munange ne tutula ne tugana naye omanyi Wolf naffe tweyubule sisuubira nti omwana wabeere waka n'akula abazadde banyega nti lwaki asajja kudde katwasajja kudde ate nga mu kusajja kula twagala tubawe ekirungi ekisinga okusalawo okuleeta abayimbi abo abaana batugamba kati ffe betwagala era ne batubuuza naku lwaki muleese abakabi lwaki muleese bali eri abakabi abo be baagala era nsuubira okubalaba mwenna bawagizi baffe nga muzze okuwagira mwana mulenzi Kididee mwana mulenzi Kabako another problem oyo ye mumumanyi bizibu bye nyini stage yoyo tumazo gikebera buli kimwe ebbala kawewa bana ekifo kigazi bulungi nnyo ziri slide enkambwe bagenda zisikambulira wano wennyini Kabaka agenda kutagala nsonda ku nsonda so mwebereremu banaye mwenna abali eyo mufune tickets zammwe. Ekiri ebweru eyo muliro gwokya ebigambo tebigenda kubeera bingi nnyo ebyo tebigenda kubeera bingi nnyo naye nga ffe aba media tubadde wansi eyo betuwulira eyo mu ngamba ntu biboogera bingi mbale ne Vibes UG ne DX3 media ne Josh Likings wali wansi naye fena kitubaddeko kibadde ekintu kimu nti Shimmy Events yakayingira ekintu mu kukiyingira jjukira nti ebiseera ebisinga si buli kintu nga bw'okirowooza nti kigenda okukola ki okubeera of course naffe tukimanyi kubanga tutaddemu amaanyi okulanga tukimanyi nti kigenda kubeera successful naye tomanya nteekateeka za Katonda nga bw'olaba eky'omukulu okyabeerawo ne kigaana tumanyi Katonda byakola ki byagera so tuba twebuuza nti Shimmy Events n'amaanyi gazze nago kubanga ekintu akitaddemu nnyo ekintu kino okinaba nga tokifunyemu nga badde okisuubira kitogenda kukita oba wazze omazeeko nga muwogo. Anze engombo gye mbagamba nga bwe ntera okubagamba era nga ne mukama waffe watera okutugamba nti ekifo ekimu tekiroberera mwana kuyimirira sisuubira nti abantu tebajja kujja kozi tewali atayagala Kabako tewali atayagala Kididee era nkusuubiza ekivulu kino kijja kubeera kijja kuba ate nga n'ekiddako nabagamba ne mbasuubiza nti awo nyini ku show eriwo tubabuulira what is next. Ekizo kibadde nti in case ekikoze tekizenga obadde okisuubira ogenda kuddamu oleete oba ogenda kukivaamu anti nkugambye nti awo nyini ku show tubabuulirawo what is next kitegeeza kintu addako muba mumanyi yes so bagamba nazino obulungi amala nakola ki nanyuka mwana mlezi Dimiyo ate ye ebintu bye abeera wakubeera waka freestyle awo ndowooza ate ye katubemu awo nga ayita muka freestyle nenga soka tubuuzeeko kola abantu man ono bamuyita Alanix Dimiyo the Luga Flow Big Bull representing Uganda music to the fullest and olwaleero nsazeeko Abu Dhabi era nga ensonga endeesa Abu Dhabi Stage Kings ey'abaganda bange abayimbi nga nze Kididee Kabako betusuubira wano ewa Abu Dhabi but sonza abana ba Abu Dhabi kyengendo bakubiriza kiri kimu nti guys grab up your tickets ofune tickets mujje tushabade kubanga I think nja kubeerawo era
abayimbi baffe bo bakutukuba omuziki kubanga nayogeddeko dda nabo ne bakakasa nti bo bali uki bali ready. Olwaleero ndi so happy okubanga nti ndiko ne Shimmy events ate ne medias ezenjawulo ezizokukwata kati olunaku lwaleero. Vibes UG, Josh Liking, DXC3 Media ne Nyondo Media. And kyengendo bagamba nti abasinga mugamba nti tugenda kuba freestyle this time kintu kyanjawulo. We have brought music, okay? We have music. So guys mujje musaleko, just wait. Kyengendo gamba wait, mugenda kulaba engeri gye tugenda okukikuba, tugenda kushabada mu Munyume abaana bonna bajjule. Okay? Yeah man. Ti Dubai yaffe n'eddungu lyatuwoomera owe Uganda kakkana nti byongera kaluba passport twaziteeka mu sitampu twalagira edda akasanako k'ememula embeera y'eno twamatira bakadama bamatira ffa nti bongera zikola bw'avaayo Dubai yeffe abanyonyogera gwe bonna babuuze bagamba akataapu kabowa. So nga sinawulira ayogera ku Apple Events. Sinawulira ayogera ku Apple Events. Okay. Apple Events, big up to your own self. Yeah man, badde mbakakasa nti Kididee Kabako mu Dubai era Kididee agenda tuleetera nti sente nina yagala mukazi gwenzina naye. So ebyana ebyokuzina bisaleko obusazi buli kimu tukikole. Yeah man, thank you very much. Mwebale kumpuliriza. Ogambye akageri kekiri nti sirinzeka, of course waliwo owa media mnango omulala oba abalala naye nga mmaliriza kankomekereze ne kino ekibuuzo naye nga kigenda eri Shimmy events. Shimmy events, of course abayimbi bangi e Uganda ng'ogyeko okuba nti Kabako ne Kididee nti bakyakalanya stage buli muntu waali n'akyamuka. Abantu banene balinayo ku ennyimba nga zina message, at least ng'omuntu tagenda kufuna mu kimu kyokka kubukabuka nga alina message anaddayo naye ewaka oba. Abayimbi balina ennyimba nnyingi ez'emessage naye abayimbi bamanyi ennyimba ababana nnyingi ezimu ne zibeerayo nga zikyali mu studio naye ng'ennyimba ez'emessage ziba zirina nnyingi n'ez'amasanyu. Ale kati wano tujja tugenda mu masanyu ennyabo. Kayimba kikomanyi message Akayimba mmanya akayimba ka Kabako akayitibwa Saabisuubira. Yeah man. Hello, Anyono. Mugabe? Sho. Vampita Kabako. Mu biseera bya future. Saabisuubira. Tindibirabako saabisuubira. Saabisuubira, tindibirabako saabisuubira, ebyo birooto saabisuubira, tindituukayo saabisuubira. Osegedde kuba nawe yagamba kati essimu tuzambala nga ssaawa. Osegedde meaning zino smartwatch. Osegedde owulidde. So DX3 Media, it's your turn, baby girl. Yeah, Praxon yakyo okuva ku DX3 Media neyanziza nnyo Nyondo Media. Nga era nkoze ne bannange nga mbawulidde saagala kuddingana like bembuulirako nga today nina ebibuuzo byange bibiri ngenda biwuzaawo for entertainment olunaku lwaleero ate nga tuli mu Abu Dhabi nga emuwuliddeko nga kino ekibuuzo kigenda ewuwo mukama wange okwatagana ne bapromota abakadde oba gwe wabadde willing kyokutandika like oba kyavudde wano ogamba kansinkane Shimmy event then starting business then tuwete bana abayimbi ogenda kwatagana n'abakadde oba gwe weze ne wimirirawo nga gwe. Yeah. Neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Okwatagana ne bapromota abakadde b'ensanzewo n'abalala abanajja ndowooza bw'oba obadde mu media ya Dubai, Abu Dhabi for some time ogenda kulaba nti wall of entertainment mbadde na buli promoter almost buli promoter bonna mbadde nkolagana nabo siina bwenjawukanya naye siina bwekola kikuba abayimbi mikwano gyange. That's what I feel is something that nti oli ne bw'aba aleese muyimbi kinkakatako okulaba nti ate ngena ne muyambako wabatagenze kutereezaawo. My second question is mu Abu Dhabi muno simanyi lwaki abayimbi abasinga tebatera performing mu Abu Dhabi
For example, tulina Maddox Sematimbe yajja byali bizibuzibu wamu ne Mudra. Kati nga gwe omupya mu system eno ekyo kintu ogenda kikola otya oba ogenda kimaintaining otya nga abayimbi bazze kubanga mu Abu Dhabi abayimbi tusanze nnyo like performinga olumu olunaku ne balukyusa weziba 12 ne tuwulira nti bagenda performinga ku nnaku z'omwezi nga 13 kati kino ekyaba Kabako ogenda kikola otya mukama wange. Kulw'ensonga nti Abu Dhabi being the capital city of UAE erina amateeka ga njawulo regarding performing arts. Kati ekintu ekyo ekyabayimbi okuba nti badde bakyusa ennaku ne bakola batya bibaddeko olw'embeera ya COVID ebaddewoko nga wooteri ezimu tezikola ki tezikiriziganya na nteekateeka oluusi gye tubattaddewo ne twesanga nga tufunamu obuzibuzibu. Kale n'emabegako awo tubali tulinamu obuzibu bwa promoting engeri gyemba nenkolagana nnyo ne bapromota waliwo ebintu ebimu bye twamaliriza kati nga bapromoters naye kati saawa zino buli kintu kiri tentative nyinza okyogera mu lulimi kujjukujju nti kati saawa zino nti abantu bonna basuubire nti buli kimu entalotale zibaddewo kyebadde owulira amanya ate gundi takwatagana gundi gundi takwatagana gundi nziruke wapo events ne mugamba munnaye babadde muganda wange wano nga wannemye nenziruke wa Shimmy n'omulala ne mugamba omuyimbi olwaki tomumpadde n'amumpa nenziruke wa Swelo nenziruke wa Ram almost all everybody zenkwatagana nabo. Anti era nga natera tuli mu Abu Dhabi naye nga tulina question ya last question is twakoma kulabako ng'oli mu Apple event right now ate tugenza owulira nti no for entertainment okikola otya okyaliyo nga memba oba weetongodde nga ggwe. Kibuuzo ekyo kirungi kati nga bw'owulira kati nyo kiddamu n'ebigambo bibiri nti Apple events ndowooza okitegedde. Apple events is part and parcel of all of entertainment. Apple events, why I use the word family? Apple and Mumusai nti bali ba Luganda bange. So being into ndi mu music industry, nyizo kubanga omuyimbi ono gwe nakwasitaganye naye ne Shimmy events. Talina bigendererwa bya Apple events byabadde ayagala. Ate nga nange I'm a promoter, though I work with the family. Yeah. Like for example ngenda kwongera nnyo bakadama koza abana bakadama bazze nnyo ku zino concerts ate batuwagira nnyo kati omwana akadama nga ali eyo nga yagala ofuna tiketi ayinza gisanga mu location ki ate waliyo ne bana abana abalala nga asobola okupayinga ticket naye nga ayinza okugamba kati for example waliyo omuntu ayinza okupayinga ticket ng'abantu 5 oba 7 oyo omuntu musobola omuyamba mu transportation okutuuka wano oba byonna byonna biri ku ye. Okay. Right now, tickets zino zigenda kusangibwa mu bifo ewatundibwa buli mmere ya Munnayuganda mu Abu Dhabi. Nja kumenya ebifo nga Kampala, Uganda restaurant. Most bakalas abazimanyi wano bakalas zonna eziri ku lugulu Hamdan and what everyone where there is Ugandan food there will be Kabako's ticket. Ekirala osobola okubira I the Wolof Warrior nina aba mobilizers abaana batambula ku bivulo ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo door to door tibasobola okubatusaako tiketi. N'omuntu yenna ndowooza media z'enjawulo tujja kwataddeko amasimu gaffe you can just call tusobola okutuusiza tiketi wonna wonna oba oli. Era fayina yetuzeemu kibuuzo kiri omwana nga asatudde tiketi singa 8 nga gyebali naye ng'entambula ebakifulumyeko oba nga tebasobola gifuna oyo omwana ogenda mukolera ki oba ayinza kukola atya okutuuka mu kino ekyo. Saawa zino I can't promise nti nja genda mu Western region is there abana basobola okujja nti bali 8 but what I can offer is if they can become a group nsobola okufuna emmotoka nesobola obbazaayo. Tekigenda kubeera kyabuvunanyizibwa okoncludinga nga tetwebaziza ba sponsors ba show eno era buno obuvunanyizibwa kabeera eri Shimmy events okubanga bebaza abantu bano wammanga abagezezaako okubanga ate bamuyambako okubanga ekintu kino kigenda ddala mu maaso.
neyanziza okunyongera okumpa omukisa ogwokubiri ogwokwebaza abantu bano abanyambyeko wammanga bana eshow yaffe eno gye tulina eya Stage Kings ba official sponsor baffe nja kongereza ku World of Entertainment nga bwe yayogedde nti yeeyawula ku Apple oba munaye Apple ye taata waffe era nga otunulira ne posters yaffe eno ndowooza is among our official sponsor. Abasinze okwagala show eno ebeerewo era bagitaddemu omukono era ensonga lwaki olabanga buli kimu kyatutambulidde ddedde ffe nga ffe aba Shimmy Events ko ne ba World of Entertainment. Era nga show yaffe eno ewagiddwa aba DX3 Media newagirwa aba Apple Events, Uganda Airlines eyo yetaddemu omukono gw'amaanyi nnyo Sky and Nature Tour and Travel eyo twebaliza ddala. So tufunye ba Nisha Beauty Products oyo ye nawa official sponsor bataddewo bayagadde nnyo stage eno ebeerewo. Twebaza ba Kampala Restaurant awo nabo bataddemu omukono gw'amaanyi okubeerawo kwa show yaffe eno. Ne tufuna Katos Masse Resting House oye ate yetwasimidde ddala byonna byokola. So big up Vibes UG, big up Nyondo Media, DX3 Media, World Eye, Josh Liking. Mubeerewo tubaagala nnyo, mwebale nnyo kutubeererawo, mwebale nnyo kwagala show yaffe eno. Aba media ogwaffe tukukoze ogwokulanga tulinze kimu kubanga ate abantu mujja mu bujjuvu. Nazino obulungi ate nanyuka tubadde ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet, Vibes UG, DX3 Media ne Josh Likings atakumira mpeera abatukumire. Hello, Anyono. Mukabe? Sho. Vampita Kabako. Mu biseera bya future bisubira tindibira bako. Kanda bansumbo wakanda bampoleka bana. Shimmy Events, no Shadani Promotions. Back to the Kididee. Eti vula kisoka dala. We were here. Dubai na Abu Dhabi. Jema tuumie. Stage Kings. Ugabi programa satu. Kusitagemu. Kulomboliro. Eti banga wa. Muja yose. Gato kuliso makombo kade. Omwaka tegumolikako. Banji bitwali nabo. Gabafuka embuyaga. Ugabi Kabako. Kididee. Nesenga sepanga. Wewela. Era babetega kade. Defeating inga ya kafecha kwanzi. Wanakulegends Chelsea Bar ne Dubai okiingira korodi gira mu 10 platinum gira mu 15 diamond gira mu 2 abange mu bakakase andi Kididee nga 11 tuli awo Dubai wenyini nyini sente nina njagala mukazi gwenzina nayi negedde Abu Dhabi nga 12 mu Kididee omulala Kabako majika akutaka ngenda kubeera bachaliba nga be Dubai gate nabemu enaku z'omwezi nga 12 February ngenda kubeera Abu Dhabi atekwani nawe bakakase mugenda kulaba abaana batyabe enkumu musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakita Legends Zimba ebinyuma binnemetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kulaba kuchakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines, Friday Crane, Pearl of Africa, Bombo African Restaurant, JP Beauty Life, Seba Yakago, Zainabu Aziza, Nyondo Kurimu, bitegeketwa nakafuru mu kutegeka abatalimba Shimmy Events ne Shadani Promotions.